nagenda okuwulira nga ati maama mulwadde just like 1 week n'afa ebbeere. Maama yamala ebbanga nga mulwadde wa kansa. Naye si ye yamutta, ebyamutta byali birala kubanga yawona kansa. Yategeera nga tanagenda wala nnyo ne bamuleeta emulago ne bamusalako lino ebbeere kakati n'abeerawo ko just like mwaka gumu ate ebyamutta ne bijjawo ne bimutwala. Namaliziza senior 6 last year era nasobola okufuna 17 points nakola something like that. Ofuna sente mmeka? Kati awo nefunayo omwezi mitwalo aga. Mitwalo abiri. Koina okusula okupangisa kolina okulya n'ebirala. Ate n'ekirala nti these sisters of mine saagala nnyo kuba dispressinga oba kubajjukiza eri ennaku gye bakola ki eya maama nti maama yali akolako ati kati buli mwezi making sure nti for example my sister who is in senior 4 mwe mitwalo ezo 5 kakati non wagenda maaso n'okubeera nga otugoberera mukutu gwa Beyond the Newsroom. Nzedde ninjagala okubeera nga nkujjukiza nti Sheikh Ashraf Ddembe musomi wa dduwa agamba nti gwe wenna alina ebizibu ebyenjawulo ebikutawaanya mukubireko ku ssimu eri awo ku screen ensembe y'okuminemu. Emboozi y'omuvubuka ono bambi ekwasa ennaku. Muganda wange gwagenda maaso n'okubeera nga otugoberera omukutu gwa Beyond the Newsroom. Njagala ogenda maaso n'okubeera nga nkubuuzaako eyo nno gy'ogenda maaso n'okubeera nga osinzirira mu bitundu ebyenjawulo okubeera nga otulaba mu abali mu ggwanga Uganda abali mu bitundu byenjawulo mu ggwanga lyattu Uganda. Mbabuuzaako nnyo ne bannaffe baganda baffe bannyinaffe abali ebweru w'eggwanga agamba Abu Dhabi, abali mu Kuwait, abali ku kyombo kya Buwarabu yonna gye muli Dubai, abali Qatar, abali mu bitundu ebyenjawulo mbabuuzaako kwoteeka nammwe abali e Bulaaya gamba mu America genda mu masaza ag'enjawulo abali e Brazil, abali mu Florida, abali e Canada yonna gye musinzirira nammwe abali ate eri mu bakyerupe mu ggwanga ng'erya Bungereza, amawanga nga Germany, Italy n'amalala mbabuuzaako bubuuza ne mbagamba nti kyemukola kya muwendo mungi ogenda maaso n'okubeera nga mutugoberera olunaku olwaleero. Nina omwami naye si mwami mwana gwe ngenze maaso n'okubeera nga nkyaza gwe tugenda ogenda maaso n'okubeera nga tunyumyamuko naye bingi byayiseemu okutuuka wano naye ate nga bonna abawulidde emboozi y'ekituufu kiri nti oyinza naawe okwata ku ttama n'ogamba Mukama Katonda ne bino bibaayo. So mu mbeera bw'etyo omanyi buli omu olina okubaako akutte ku mukono n'ofuuka ekyo kyoli ate era naawe kyoli n'okyebaliza Katonda. Kaakati nno obanga otuuse teweerabiranga baako gw'okwata ku mukono oba oli awo ne Katonda awo aba agenda okugenda maaso n'okubeera nga akujjuukirira. Nzeddeni agenda maaso n'okubeera nga akuweereza ku mukutu gwa Beyond the Newsroom. Sebo nsanyusa okubeera nga nkulaba buuza ku bagenda maaso n'okubeera nga batulaba abali ku mukutu. Kale musibe mita mwena abali kutulaba ku mukutu kwe tuli mwe bali kutugoberera mwe bali kugoberera muganda waffe na channel yaffe yongeza ku ddoboozi mwe bali kugoberera channel yaffe muganda waffe mwe bali kwagala mirimu gyakola era nsaba Katonda amuwe omukisa kubanga byakola ebyo Katonda byayagala. Muganda wange nsaba Katonda akumpeera omukisa weebale nnyo weebale ddala. Ate bw'oba osabye omukisa Katonda ogwagumpe omukisa gujja eri oyo oba oli awo agenze maaso n'okubeera nga agukolerera. Amannya gwani? Amanya yenze Muwanguzi Jazan. Muwanguzi Jazan? Yes sir. Muwanguzi Jazan bakuzaalawa? Banzaala Namutumba district mu Busoga mu Ivukula sub county Kisowozi parish then Namwenda village. Nga bazadde bange abanzaala nzaalibwa omusajja gwe bayita Mulyampimba James oyo waali then maama wange ali mu kuwumula ne ku kyalo ekyo bamuyita Mbasaalaki Loy. Oyo musajja Musoga? Sebo. Sooka obuuze kubeeka mu Lusoga. Abasoga mwena mwena mwe bali kutufollowinga mwe bali kutugoberera mwe bali kwenda muganda waife mbeinda ino Katonda nsaba abampeera omukisa neera mwena mwena abatugoberera Katonda sobola abaka kyekimu. Beyond the Newsroom gwe mukutu andire musajja mukulu Muwanguzi
ndowooza erinnya eryamuwanguzi baali kuwanga bakimanyi era olibeerako omuwanguzi olunaku olwo. Lwaki ozze wano eno ku mukutu guno olunaku olwaleero? So ensonga lwaki nzize wano ku Beyond the News olwaleero si nsonga ndala naye nsonga ya kusoma. Ensonga ya kusoma. Yes, wasomako? Yes, nasomako. Namaliziza senior 6 last year. Era nasobola okufuna 17 points. Nakola head history entrepreneurship ne divinity stroke submass. Nga mu history nafuna mu A, mu divinity nafuna mu B, mu entrepreneurship nafuna mu C, then one in submass, then one in GP. Omugate 17 points. Nembanga mpise bulungi senior 6 era nkyebaliza mukama kubanga nasobola mu mbeera etaali nyangu, mu mbeera eyali enzibwe nnyo, wakati mu kugobebwa school fees, wakati mu kubula school fees, wakati mu kubonaabona nembanga nsobola okufuna 17 points. Ekyo nkyebaliza mukama. Kakati kituufu okyebaliza mukama. Yes, sir. Nga sinaba kubuuza bigenzo wala. Yes, sir. Sooka otunnyonnyole. Mpozi batugambye taata gy'ali maama y'ataliyo. Yes, sir. Bulamu ki bwe muyiseemu okutuuka wano kuba ogambye ebyokusomako tebibadde byangu. Naye kaakati ali eyo yandyetaaze okubeera ng'amanya tebibadde byangu bitya. Mbeera ki exactly gy'oyiseemu ewaka? So wenatandikira okusoma abazadde bange banjagaliza nnyo okusoma, baba batwagaliza nnyo okusoma nga ewaffe. Muli baana bameka? Tuli baana 9. 9 oli wakumeka? Ndi wa 5. Oli wa 5. Yes, sir. Abaana abakulu gye bali? Gye bali naye bo tebagenda wala nnyo nga womanyi. Bakoma mu kyakumanya? Senior 4 there. Kati abo tebeyongerayo, kati nze neŋŋamba nti nina okweyongerayo kubanga guno omulembe ate Uganda weetuuse nti olina okufuba nnyo. Kale nafuba nnyo, nayagala nnyo at least ntuukeyo ku university then nkole koosi yonna, si kusoma nti oba nkome mu senior 4 kuba okwo tekubeera nti kusoma nti okome mu senior 4 then odde waka otuule. Njagala nnyo oba nayagala nnyo mmalize senior 6 ngende ku university then ndabe ekyokukola nga nfunye koosi gyemba nkola. Yes, sir. Kakati ongambye oli wa 4 mu baana ewaka? Ndi wa 5. Oli wa 5. Yes, sir. Kakati ate bano bantu oba abana? Bano abato bange abana abasigadde gye bali eyo. Gye bali eyo mu kyalo? Yes, sir. Basoma tebasoma? Bo basoma. Basoma mu ngeri ki? Just lwakuba nti ono asembayo alimu P7 SARS neno, then onanzirako alimu senior 4. Kakati bano ababiri tebaliiwo. Ababiri baafa? Baafa. Naye kati ekigezo nawe bato obo babiri? Bato bange babiri abakyasoma. Bawala balenzi? Bawala. Omu bamuyita Mirembe Resite, then omulala bamuyita Kisaaki Rachel. Awo wennyini? Yes, sir. Wagambye engeri gy'oyogeddemu eraga nti maama ye yali ayimiridde nammwe nga taata ali bibye. Kituufu taata waffe nga omanyi just embeera naye yatwagaliza nnyo okusoma ate neera atwagaliza okusoma. Naye maama yali afuba nnyo. Maama ye yali empaje ewaka? Nnyo. Ekyo munansonyiwa okukyogera. I'm not biased nti maybe taata yali akola bw'ati mulungi naye maama yali ayimiridde nnyo mu kusoma kwaffe ng'atwanirira nnyo nga buli kimu kwegamba nga tutambula mpolampola wadde nga mu kukaluba naye nga tutambula mpolampola ne tuba nga tuyiseeyo. Kati mu mbeera eyo muli mu mbeera bw'etyo ne maama? Maama ye yanoonyanga fees? Maama nga ye buli kimu ewaka? Kakati embeera eyo gye mwabeeramu ne maama bintu byali bitambula bulungi nga maama akyaliwo? Nga omanyi just nti kutambula just bulamu naye nga byali tebitambula bulungi naye nga agezaako okubagumya mpolampola. Maama ki kye yakolanga okugyamu akasente? Maama yali mulimi. Yali mulimi? Ng'alima omuceere? Ng'alima oyo kasooli, alima
mo special kasooli ng'alima nnyo n'ebyo ebinyeebwa kati ng'alima nnyo kati awo mu kulima ennyo ng'atufunirayoko at least quarter of the school fees ne muba nga mutambula taamu we mutyo naye nga bakubanjayoko ne mutambula taamu fees muzeeyi ye teyafangayo muzeeyi yateekangayoko naye nga wenkugambye nti muzeeyi teyalina nnyo na gundi influence kituufu yamuteerangayoko naye si nnyo naye omuntu eyasinganga ennyo maama wange mafa mwaka ki ng'oliira mu kilasi ki maama yafa amaze senior 6 omwaka guno gwennyini mu January 2004 mu January kati olwamala senior 6 nga ndiko gyendi nagenda okuwulira nga ati maama mulwadde just like 1 week naafa netuddayo netumuziika era agalamidde eyo ku kyalo Namwenda maama amala okufa embeera ekyuka etya okubeera embi n'ogamba nti mu butuufu embeera kati weeri tekyasoboka ekituufu kiri nti embeera kuva mabega nga embeera si nnungi bulungi naye nga atugumyako yali maama waffe embeera yali nga teri nnungi bulungi etya awo we wali ekibuuzo n'oli ali eri kyeyandyebuuziza nti teyali nnungi etya kansooke mbanyumizeeko story gye tuvudde oba gye nvudde okumalako senior 6 olwatuuka nasoma bulungi primary kubanga mu kyalo waliyo amasomero agakyali ga bbeeyi esaamusaamu mitwalo 2 mitwalo 3 mitwalo 5 mitwalo 10 oba osoma kati nemaliriza P7 kati olwamaliza P7 nengenda mu senior 4 ku ssomero baliyita Kaliro Vocation nga nvudde mu Namutumba district nze mu Kaliro district Kaliro Vocation kati yo nensoma nemala senior 6 naye nga embeera yali etya ng'osoma embeera yali bweti nti maama waffe yasobolanga okutuwaako akatono ke yali alina naye nga mu butuufu amazima gali nti tewaali buyambi bwonna mu school fees kubanga nzijukira we yalwalako kansa kale ebbeere maama yamala ebbanga nga mulwadde wa kansa naye si ye yamutta ebyamutta byali birala kubanga yawona kansa yategeera nga tanagenda wala nnyo ne bamuleeta emulago ne bamusalako lino ebbeere kakati n'abeerawoko just like mwaka gumu ate ebyamunta nebijjawo nebimutwala kakati maama yalwala kansa mu kulwala kansa bamusalako ebbeere ekyo kiraga nti maama yali amaze ofuna obulemu nga takyasobola kukola mirimu gye yali akola luli kubalabirira nakubeera ng'akola ekyo kyeyandibadde asobola ate ejjukira nti nga ne taata yennyini naye si yayimiridde kati embeera etandikirawo okukyuka nga maama bamuze okukola ki omulongoosa kansa mu senior 3 awo embeera yatambira mu senior 3 wamulongoosereza senior 3 kubanga nkaluubirizibwa nnyo okumpaako ssente ate nga agenda mu ddwaliro tewakolanga ng'omusajja n'ogamba kanjiye ebicuba nkolekoleko nagezangako ofuneyo ka ssente nagezangako kubanga gye nali mpangisa gye nali nsomera tewaali waffe just nga mpangisaayo bupangisa kati awo nga nfuna rent nga nzaamunoonya kati maama akatono kalina nampaako nentwala ku ssomero kakati mu mbeera eri bwetyo nga mbula school fees nenjogera n'abasomesa ne bategeera embeera yange ne bakwatanga mpola ne banzizaamuuko amaanyi nga wendeeta mitwalo 5 mitwalo 3 nze golabanga nteekayo n'5,000 waliwo webaali bagoba nga tugenda mu pepa neŋŋamba nti 5,000 zizino mu nyambe at least nkole papers ez'olwaleero n'abasomesa gye mbadde ndi tebabadde babi nga bawuliriza ensonga zange kubanga bamanyi bulungi nempitawo bulungi naye nga embeera okutambira eddala maama kufuna kansa oyo kuba kulwala kansa obw'ebbeere embeera neetambira ddala awo nga tasobola kutuwaako ssente oba nga tasobola kumpaako ssente gyendi kati awo nembeera nga sirina neera byakuwaza buwaza era kyensima Katonda nti yangumya nnyo kubanga nze waliyo bintu bibiri betasobola kuvaako Katonda yasooka mu buli kimu then ekyokubiri mu bulamu bwange kyesisobola kuvaako kwe kusoma nga njagala nnyo okusoma kubanga
nti nina Katonda ye first priority wange kati ekiddako nina okwerwanako at least imbeeko wentuuka kati mmaliriza senior 4 awo olwakaita omwaka gumu nga maama bamaze omulongoosa omusalako ebbeeyi maama bamaze okumulongoosa kati awo registration yali anemye kati wakola otya registration nenkuba amasimu nga bagamba lunaku lumu lwerubulayo naye maama oyo yali mulungi nnyo era yali awatana nnyo yadde wali mulwadde yeewola sente 20,000 ne tutoola registration ne bandigestalinga ng'omuzadde yenna bw'aba yali mulwadde nnyo naye Katonda amuwa ekiwumula eky'emirembe bw'atyo n'asobola okuntoola gundi registration n'ensobola okutuula senior 4 era mu buzibu obwo bwonna n'empita bulungi nnyo kati awo nenyongera okukola ki okufuna amaanyi n'engamba nti ngenda ku A-level n'okumaliriza sobola kukoma mu senior 4 gwagenda maaso n'okubeera nga otugoberera mukutu gwa Beyond the Newsroom nzadde ninjagala okubeera nga nkujjukiza nti Sheikh Ashraf Dembe musomi wa dduwa agamba nti gwe wenna alina ebizibu ebyenjawulo ebikutawaanya mukubireko ku ssimu eri awo ku screen esembe y'okuminemu emboozi y'omuvubuka ono bambi ekwasa ennaku ekituufu kiri nti gwamanyi embeera y'okubeera ng'okoze ne single mother gwamanyi embeera y'okubonabona ng'onoonya akasente ekituufu owulira embeera obulamu omwana ono bwayiseemu okutuuka waali ekituufu obukaabya amaziga kakati nno gwagenda maaso n'okubeera ng'otulaba nkusaba kimu sigala ng'ogoberera kuba ate gye tweyongera emboozi eno gyesinga okubeera ng'ekwasa ennaku ate era nga munnange bwe tutuuse kyekinyusi kya program noggo omulungi agenda maaso n'okubeera ng'ongoberera muwanguze kakati omaliriza senior 4 maama wakaita omwaka gumu bamusazeeko ebbeere kansa omanyize kansa bwe bulwadde bwensinga okutya taata wange yafa kansa 2012 ate embeera gy'oyogerako yemu gye mpiseemu okustrugglinga okusoma okutuuka wano so mpuliriza ddala story ng'eri so touching bwe ngiwulira naawe ali eyo atulaba era bw'oba olaba story ng'eno ekituufu kiri nti ekwatira ddala ku mutima gwo kakati muwanguzi olwo vacation ya senior 4 otambuza obulamu ebibuuzo bikomawo wafuna points maker nafuna mu senior 4 nafuna aggregates 38 yes sir 38 that is a super second grade kakati unafuna 38 aggregate ningamba nti Katonda weebale awo nekinzizaamu amaanyi nengamba nti nina okweyongerayo ku A-level kubanga ekigendererwa kyange tekyali nti kukoma mu senior 4 oba kukoma mu senior 6 kuba awo oba tolina kyokukola kituufu kirungi naye oba tolina kyokoze kakati awo nengamba nti nina okukola ki okwerwanako nnyo at least mbeere n'ekoosi gyenkola ki gyensoma era nafuna amaanyi mu vacation omwo nenkolamuko sente mpolampola okola mirimu ki olwo just kupoota kuweereza nga ompeerezaako nga tuzimba nenfuna 30,000 nga maze nentereka 30,000 mu vacation 30,000 olwo waterekanga mmeka jjukira olwo olina okufuna akasente kotwala keeka nga ne maama tali bulungi nga ne maama tali bulungi kati nga nkola wakolanga mmeka olunaku kati nga nkola buli lunaku nga bampa siringi kasanvu yes n'otereka n'oweza 30,000 kati nga olunaku waterekanga 5,000 kati awo nga tolyako 1,500 okulya 1,500 okulya then ekyemisana n'olya ku site kati olulya ku site ekyeggulo n'ogenda wali ku kigobero n'ogula emmere ya 1,500 n'ogenda n'okola ki kubanga nategeera nti at least when I save this money gigenda kunyambako wali nga njoyininga ki kakati olwamala okuyita obulungi nengamba taata wange nti nzirayo taata nangamba ekyo kirungi weebale nnyo okusoma naye sente tewali lwaki tukomaawo nodda n'ogenda for example n'okola ebirala oba n'ogenda n'osaba emirimu awalala nti omaze senior 4 kubanga abantu bakyalina mentality eri for example ewaffe mu kyalo nti akoze senior 4 aba asomye nnyo kati nengamba nti senior 4 oba tolina kyosomye kituufu oba osomyeko naye oba tolina kyokoze ki kyosomye ate nengamba nti kangende nkole ki kangende imalirize nkole senior 6
kyemanyi wemala senior 6 katonda agenda kunteerawo ekkubo nkoleki ngende ku university. Kakati oddayo okusomera eri gye wamalira senior 4 gye wasomera senior 6. Eyo baali bambanja sente nnyingi. Kati bwe baali bakitegeeza wagenda okumaliriza nga bakubanja nnyingi nga tosobola kuddayo olwo bakuwa result sizo. Ekintu kiri bwe kiti nti result se bazinyima baagaana okuzimpa ate baali bayagala nzireyo eyo kubanga nali nakola bulungi. Kati olwayagala nzireyo naye nga nze saagala kubanga ng'amanyi sensi genda kuyitirira bali bambanja mitwalo 35. Kakati nengamba nti ebagenda kumpa results nengenda ku neighborhood school essomero yali okumpi baliyita Kaliro High. Kakati awo Kaliro High nga waliyo omusomesa yatusomesanga Kamas nga asomesa kuno kwena malira neri kati ya connecting ya connecting kati olwayita bulungi nasanyuka nnyo yukina nali nfinye credit mu gundi mu subject Kamas yakuletera nokola enti na kukundeta I mean economics it is entrepreneurship okay entrepreneurship kati nangamba ati genda okoleki genda ojoininge era we nafuna mitwalo 3 kitundu nga zijje ku mitwalo 3 ziri nengamba nti kangende nkoleki njoininge wadde sina school fees naye nja kugifuna. Wajjayo otya results sazifuna watwala bino ebyokusimu saatwala wasoma busomi gatomanyira nzijukira nti nafuna again it was like this I got this nafuna zino kakati awo omusomesa nantwala ye deputy head teacher. Deputy teacher angamba oli omusomesa namugamba ati ono omwana yafunamu ko obuzibu results ziri wala nnyo kakati namuyisa bwatyo oli nampa ekifo. Abasomesa ab'omutima omulungi we bati bakyaliyo. Sebo teacher gyoli yonna bamusizza n'abaana be wasomesa but teacher oyo omina obuzibu n'omwogera yani bamuyita teacher. Bamuyita Mr. Galingirire Geoffrey. Mr. Geoffrey. Mukama akuwomax. Kakati olwo ogenda otandika osoma kati senior 6 bwoba registering nga bakusaba result slip ya senior 4. Kakati nga tetunaba wakola otya results ya senior 6 I mean ya senior 4 kakati awo neera nga maama atandise okugaininga muko ate nga nange nkola muko for example nga nvudde ku ssomero nengenda nenfunako wali kadala ka chapati netuyimirirawo mpola wakola ya kadala ka chapati tegwali gwange naye ng'okola okusiika si kusiika okusala just like nga ogenda kutunda mu Kaliro town ng'ogenda n'okola ki n'otunda kati ofunayo 3,000 n'otereka 15 enkya n'ogendako n'ebitaano ku ssomero then n'obeerawo nga ng'oli mu class kyeyo senior 5 anyway senior 5 obulamu tebwali bulungi mwaka kyogwo 2019 it was 2002 ye 2 over 20 no I completed senior 4 just like in wetwava mu covid that was 2022 2020 that it was 2022 kati mu 2023 nenkola bati senior 6 last year kati awo mu senior 5 obulamu tebwali bulungi wadde n'akamu for example nga ku ssomero jjukira nali nkyusiza essomero ngeno tebamanyi bulungi bambi nga tebamanyi engeri gye bakwatamu olwo yo tebagoba eyo kyali bubi nnyo naye nali n'emputu nga bwe bagoba ng'oyita eri nodda nga siddayo waka because the school was big essomero lyali nnene ddene nnyo okuva ano paka eri kakati nga block za senior 6 zaawukana ku block zaki za ku O level kati nga jjukira abaana bangi twali bangi nnyo tuli mu 18 eyo kakati nga kizibu nnyo okujja class by class kati nga batulindira ku gate naye nga by saa 9 mba nzuukuse ngenda ku ssomero kakati abasikala abali ku mulyango nga nembakwala negiziba mikwano zange engamba nti munyambe ekintu kiri bwe kiti sirina sente amazima naye njagala okusoma kakati abo basikali nga bebagoba nga bagaba clearance kakati nze olujja nga bamanya ati gwe yingira nga nyingira nnyo kiro nga nze nsoma winter nabo ate nga nensoma prep n'aba boda kakati nga ebiseera ebimu nzijja nga tebanabona kuzuukuka nga n'abasomesa for example ebanda babuuza oyitawa kyerabika obuuka fence nengamba no mpitaawo ku gate bambi
nga basikaali be bakirimu n'entambula mpola mazima basikaali abo we baba bandaba mwebale nnyo kubanga mu mwantuusa awo kubanga singa teyalimwe sandimazeeko senior 6 kubanga nga bebanyambako okuyingira nenyingira ate nga wenyingira nkwata kitabo n'ensoma ate Katonda yali anyambye oba yanyamba obwongo bwonina bungi nnyo nga mu dakiika 3 oba mu ssaawa emu nenkwata ekitabo mba nsomye ebintu byesimanyi muwendo mangu kubanga abaana beewuunya bamugoba kiseera buli kaseera tabeera mu kibiina kubanga wobeeramu bajja kujja bakeberemu kakati nga wendaba for example nga ssaawa abaana atera okujja nga tugenda mu break awo batera nnyo okujja oba after break nga after lunch tebajja kakati nga nabaninga lessons ezo nga nzijja ku makya paka ssaawa nga 2 nenfuluma munengenda mu kisaawe walingayo emiyembe nenekwekeeyo kakati olwekweka eyo nenkola ki nensobola okusomera eyo nga ngena n'ekitabo kyange after lunch nenzijja mu kibiina nensoma nga n'abaana nabo bandimu ng'oluusi bandetera ku kyokulya nga tebandoopa bambi nensobola okukola ki okumala senior 6 nga mpise bulungi eyo hasolinga eyo kwekweka kakati otuuka okuregisteringa senior 6 bino ate kakati leta sente za registration leta za job form bikoze bitya biki liri essomero lyali lya government registration teyali mungi yali wa mitwalo 3 mitwalo 3 batusabiranga 18 yali wa mitwalo 3 ate ne 3 ezo nga facilitation fee kweri so kwegamba n'entambula bwentyo era maama sente ezo yazinfu najjukira nalinzeyo ku ssomero nga kizibu nnyo okola ennyo nfune kasente nga nesasulira lenti bambi ne landlord wange yali mulungi nga mbanja n'emyezi 3 nga